awo waliwo bitatambula bulungi mu nkambi timu yagula nnyo yemu ku timu zoyinza okwogerako nti zaagula baleeta abaana abapya bangi then ne bakomyawo n'amu ku bakadde obooli awo Mutebi be yali agobye kiyinza okutulaga nti Mutebi ze Guineas kubanga eriwo yali ani yasemba okujja ku timu Sekisambu ngovude ku Sekisambu ngovude ku Patrick Kadu waliwo mulala awe yali Obenchani yes abawagizi ne batandika okwebuuza project kyena ate okitegeera kakati okuzza olina abaana abato olina Juru Wasani olina Muhammad ye Muhammad yani kyasinga okuneewunyisa omwana eyali akutta akati ku timu n'omuloni nga Sam Senyonjo yes kyanewunyisa nnyo munnange engeri omukulu ebintu gyabikwatamu simanyi oba akirowoozako oko muli nti asobola okugobwa oba takirowooza abatendesi we bali nnaku zino bangi abatalina mirimu omulangira essaawa yonna mulaba ate era waliwo n'abalina emirimu naye nga baalietaza okujja waabwe cause timu buli omu obuli awo gyali egombye okutendekako wana Uganda eyinza okubeera KCCA oba Vipers nti tuzimanyi nti okuwangula ekikopo byeweetaaga kyangu nnyo okuba nti babikuwa timu eya KCCA nga ntadde ku bali Police FC ndowooza nti yemu ku timu esinza okubeera more improved eimprovinze nnyo okuva yatandika nga eri bubi nakutegeeza wana ekizibu kye baali balina nti abaana bali babanja emyezi 8 owangamba nti basasulira mu sente zaabwe zigira mu kati kwota eyokusatu yali enaatera okutuuka naye nga sente eza kwota ezisooka tebakola ki tebanazifuna okutuusa abakulu lwe baatuula ne bafunira akasente okuva lwe baafuna akasente tiimu yatuuka yavaamu amu ku basambi tuluwuza nti balungi wekiba nti ofiiriddwa Benochen agenze ono Mutebi omulala Muluuli yes, naye agenze Franka Tumwesige Zaga agenze omulenzi Duncan Seninde takubye mupiira season eno naye nga yomu ku basambi abasinga ddala okubanga bakola bulungi in fact ne yali captain wa Dennis Rukundo naye yagenda e Rwanda ono Mwamudu basinga muyita Mudu teyadda wakeyo yadda waabwe teyakyusa butuuze naye yafuna obutuuze obutuufu nti Mwamudu Hassan abadde mulwadde ebiseera ebisinga naye otunulira bana abavubuka abaliwo nti abaliwo okonga abavubuka apya be bateekamu yono omulenzi gwe bajja ku tiimu ya Toro ono Omutebi yashaba yes Mavino Shaba naye ate olaba oluusi ntitatandika nakutandika kuba ogwali agutandikidde Katebe ogwa Busoga gwe yagutandika nti otunulira tiimu kozi negundi Omutebi eno gwe bajja ku Express Kalanda kuba ogwaliro yagutandise nti otunulira tiimu nga nungi basamba bulungi omupiira ekyo mukisa omulungi ekiriwo nti balina omutendesi Guineas Mubiru Abdal Mubiru nze credit njaji wanyo captain gwagamba nti myaka wewo Tone Maweje alina engeri gyakumye squad abaana bano yes omanyi akumye squad yo positive kituzaayo ku Dennis Onyango obukulembeze nti obukulembeze bwobwo n'okuba nti kyakulabirako kirungi cause sisuubira nti waliwo omusambi ku tiimu ya police Maweje gwagamba nti gwe goba omusajja n'atamugoba Maweje yomukulabirako kiwatuwadde kya Roy Kiri yes nti Maweje yomu ku basajja bali respected juzi twali akumpira gwa Busoga waliwo be nali nabo nga banyumya nti amazima gennyini bukyanga ntandika kulaba midfield zaffe Maweje abadde musajja okitegera Maweje okimanyi nti waliwo akasalo ekatuuka nga talina club ng'abeerayo Masaka eyo we bayita national team najja naaba nga yasinza okukola obulungi ku tiimu mu training sessions zaawe ez'enjawulo nga babuguma jasi kubugumamu awo naye tutuuka mu game nga yomu kubasinza okukola obulungi nga talina tiimu tasamba club football kikulaga class gy'aliko yes emyaka gigenza akuwamu katono ogwa Busoga teyagumalaako ogwalira avudde Katebe aguyingidde mu buyigizi mu kitundu ekyokubiri but oba omwetaaga akaseera kamala ku kisaawe kanjawulo yes so ndowoozamu nti kana akabono kabadde ka mugaso nnyo police performance yaabwe tebadde nnungi ku KCCA last season bakola amaliri y'omwandawe season eno first leg KCCA yagiwangula akabono okuba nti bakafunye ndowooza kalina kye kabagasseeko kyamaanyi yes sawa zino mu mbeera gye tulimu buli point
mugaso nnyo buli point ya mugaso nnyo naddala kwabo abali wansi saa zino wetunuulira I think baze mu kifo kya mwenda ne points 23 kuba nti bayisiza ttiimu ya UPDF esaa zino mu kifo eky'omwenda nga wakubwa emipiira 6 gyali 6-7 ejaggulawo oba opiikinze kiba kikulaga nti oli serious ekyenkanidde awo nti waliwo bano abatali serious aba UPDF nali naawe wano nenkugamba nti twandyekanga nga UPDF akomyewo mu bibalo nze mulimu ttiimu ze neewulira singa nga yo giraba tejja kumenya